Yes, mbanyiza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna following Bafudde TV nembebaza nembagamba nti kyamaanyi kimwakola Kitalo waliwo bus Eguude ey'essomero baliyita Asita Junior School era nga ino lisangibwa mu bitundu by'e Makindye baliyita Desta Junior School e Makindye. Abafidde mu kabenje bagamba nti badde batambula nga bava okulambula bw'Eguude yeevulungudde ngende badde etisa abayizi babadde basoba mu Kinda bagamba nti balumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago naye nga bagamba nti babiri abafudde wabula baasi bakyatunkanayo kubanga bakola ki bagivuunula basobola okubanga bataasa abamu ku abo kubanga oyinza okwesanga ng'oluusi eriyo n'abamu beekoze ki beyeebakidde. Bino badde ku luguudo olw'Ezigoti bibadde ku luguudo wakugamba oluva Ezigoti bayita Ezigoti weetegereza information etambula akadde kano ku social media baasi Eguude bubi kubanga balaga nti n'enamba yange eyongera eyabo abayinza okubanga munnange bafiiridde mu njega eno batumideko abali mu ggwanga erya Qatar kosa ne Saudi Arabia nembeebaza ne bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kade bagiyita Bafudde TV following KBTV kosa ne KRTV Uganda zonna YouTube channel zange Kitalo nnyo bibadde byankya kati kumakya ndowooza mu kulambula bagenzeyo ggulu ne basula ndowooza badde bakoze ki abadde bakedde kubanga bakomawo okuddayo ku ssomero kubanga amasomero gabikolera ddala kubanga ebiruusi amasomero agagenda ku Friday ne gasulayo ku Friday ne gasulayo ne ku Saturday kati ku Sunday ne gadda olw'ensonga nti ku Monday oluusi ebaayo okusoma amasomero gabikolera ddala kati essomero lino bwetyo bibadde lyakoze eki baliyita Desta lisangibwa mu bitundu by'e Makindye Kitalo nnyo nnyini ddala bagiyita Bafudde TV naye nga mbagambe nti bakyatunkana okuba nga bajjayo baasi abaana bangi kugamba yabeebakidde n'obbabakira kubanga abamu baayise mu madirisa abamu baayise mu madirisa ne bagwa kaakati abasinga bavunuddewo baasi nga yabeebakidde era nabadusa mu ddwaliro naye ng'embeera yaabwe nabo nga si nnungi akakasiddwa abaakafa bali babiri naye ng'ennamba eyinza okweyongera ennamba yaali eyongera olw'ensonga nti nabo abadusiddwa mu ddwaliro embeera yaabwe gye balimu si nnungi ndowooza olengera oguwonvu baasi gyeyagudde ndowooza ogulengera oguwonvu ebisa ebisinga oluusi abasinga sigamba nti bafa bisago abamu bafa kwekanga jjukira baasi kati niwe beegudde muyinza okwevulungula nga we mwefuulafuula abamu ne batomera baasi kubanga ebiseera ebisinga omuntu nga baasi yeefulibwe tosigala muto ng'ogutuddemu otya oba olina bwe yeefuula nawe ng'oloolinga bati bayita okuloolinga gyekoma okwefuula naawe nga weefuula oluusi abamu nga batomera emitta abala nga batomera endabirwamu abamu nga bafuulukamu nga bagwirya ebbali kubanga abasinga babayodeyode kuba gyo mu bisikosikeyo nga gye baagudde abamu nga baagudde bubi bamenyesa amagulu kwegamba bitiisa byantiisa naye nga Kitalo nnyo ekyabo abafudde gamba Katonda engeri okuba nga asaasira abazadde kw'ossa n'essomero eryo lisangibwa mu bitundu by'e Makindye mbagambe babadde bava ku ttwa amasomero gabikolera ate bitandise kaakati kubanga amasomero oluusi agasinga gagenda mu kulambula nga tugenda yingira wiikendi ku Friday ne bagenda ne basolayo ku Friday ne Saturday ku Sunday baba balina okudda ate baba balina kudda ku makya abaana bakole ki basobola okweteekerateekera enkya kuba enkya olunaku lwa kusoma enkya Monday leero Sunday kati baate bakikoze nga baagadde bakole ki baveeyo ku makya ku ttuwa naye baba tebisobose imagine badde banatera n'okutuuka nno badde banatera okutuuka naye baba tekisobose biganye tebitambudde bulungi naye nga baba bakoseddwa mbagambe nti nabo beetaaga ssaala y'amaanyi kubanga situation gye balimu nayo si nnungi ndowooza olengera ebbaasi nga balimu kubanga bagisikayo okubanga bakola ki bajjayo kubanga balisika breakdown kasobola okubanga kakola ki kagijjayo naye nga baaba abaana bayisiddwa bubi nnyo nga gyenkomeza nnyo ennamba era yayinza okweyongera ennamba yaali eyongera omanyi ebiseera singa eri omuntu oluusi atwalibwa mu ddwaliro ng'olaba nti
ajja kuwona n'eri omuntu batwala mu ddwaliro nga lusi kikuba mukono nga basigaddeko kikuba mukono balina engeri gye bakyogeramu basigaddeko kikuba mukono kugamba nga ali awo bw'atyo yenna mu yabayaba kati ekituuse kwaba abaana kiba kitegeeza nti ennamba yalirinnya eyabayinza okuba nga bakola ki bafiiridde mu njegero newankubadde abasinga ababiri be batono bafudde ku sipooti bo bafiiriddewo awo ku siini awo ababiri abo bafiiriddewo awo mbulaga bakibayita okufa ku sipooti okufa mbulaga bafiiriddewo mbulaga balina engeri gye bakyogeramu babeera bafiiriddewo essaawa eyaawo ne bana abatwalibwa mu ddwaliro bafiira mu ddwaliro kati batuuse mu ddwaliro bagamba tekuliko n'omu yafudde naye nga bagamba nti nabo batwaliddwayo nga bali bubi kuba abasinga batuyo nga balowooza nti babafudde n'okufa abasinga bagenzi kola nga badda mpolampola engulu nga batwala mu ddwaliro kubanga abasinga basikulooza nti nabo bakoze ki bafudde naye nga bakyalimu akanyenyegana akatonotono akenyeenya kitalo nnyo ku sayidi eyo byantiisa nnyo munnange bafunye akabenje ebitundu by'ezigoti baali bava kulambula bagenda ndooza ku Friday badde bakomawo leero beeteeketeekera enkyajjukira kusoma ne baba baasi yeewunzise okukana nga yeefudde mpaka muogo oguwonvu gumulengera awo kitalo nnyo Bambi Fudde TV jimbe bulungi bagala nnyo